nti olidde jine wesibye omuula nkubulira mazima Ashbag oli mwana muto naye omuntu gwojoyininze ali myaka gya kufa omuntu gwojoyininze ali myaka gya kufa sigana fena tugenda ne waliwo omuntu gwolaba noga nti onagenda kungattako ki Mwai Museveni kikyagenda okugattako Ashbag ayina emyaka 38 Mwai Museveni gwajoyininze ayina emyaka 95 nolwekyo katuyina bana abantu bano bagambako n'omuntu omulala badde asuubira nti ajja kugenda agende nga ayina amanye nti waba agenze ate tayonoona balese mabega nolwekyo atandise ate okuwonoona abantu baffe balese mabega ayina gundi screenshots zalese ng'ayagala okubulaka mairinga edi mutwe ayagala okubulaka emiringa edi mutwe n'okubulaka mairinga timu yonna eranye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. That's why sengirinya ndi mukambwe nnyo ku nsonga eyo tetugenda kukkiriza bwoba ogenze genda atereka kubeera nga banno boolese emabega atogezaako kubeera nga oba bulaka mairinga bannage mushiyalingira video eno njagala babulira who is Ashbag Kato. Who is Ashbag Kato? Tetugenda kumukkiriza ku bulaka mairinga bantu baffe balese emabega bwoba ogenze genda ku lulwo bwoba ogenze genda ku lulwo but stop blackmail gyotandise ku edi mutwe ne tiimu endala eriranye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abeereddewo nnyo Ashbag Kato. Honorable buli wabadde agenda mu nsi ez'ebweru abadde atambula ne Ashbag Kato. Yagende South Africa yagenda Ashbag Kato, nagende Kenya nagende Ashbag Kato. Ye team yabadde asoosayo eri emu bookingire erabe we wanasula ate mu kimanye Katonda yatusaasidde busasizi because Honorable abadde yesiga nnyo Ashbag Kato nga gwasoosayo eri gyanagenda kitegeza Ashbag abadde asobola okukolagana n'abantu eri gy'abagenza okubuukingira Honorable ne bamuwa obutwa oyinza okusanga Katonda atutaasiza butaasa n'atujjamu omusajja enkwezenge abadde ayinza okutuusa ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu obulabe ayinza okuba tutaasiza butaasa. Kino mbabuulira mazima muyinza kirabanga ekyokusaaga naye eyinza okubanga blessing in disguise nze mbabuulira mazima nti Honorable Robert abadde yesiga nnyo Ashbag nnyo ng'amwesiga. South Africa ye yasookayo Kenya ye yasookayo bali bagenze ku kivulu kya Buju Bantoni ye yasookayo alabe hotel Honorable wanasula South Africa ye yasookayo alabe Honorable hotel wanasula kwegamba olabira ddala nga mu ngeri emu bendala tuwonye muwone ate nyina kyenjagala okubategeeza omuntu mulabye nga akulosinze sirwa bakulosinze ono Ashbag ebifaananyi bino nze nganza abirabye ndaba nga ebifaananyi bino bikadde. Ashbag yali yagenda dda kubanga Mwai Museveni ku ntya gyatyamu coronavirus toyinza kuŋŋamba nti yamiitinze Ashbag nga tataddeeko masiki nga ne social distance teriiwo. Kitegeze bifaananyi bino byabadde bikadde ono Ashbag yali yagenda dda Katonda atutaasiza butaasa mwe mudde mwetegereza ebifaananyi ebyo mugenda kubiraba nga Ashbag yali yagenda dda nga akasiki kaali kaggwa dda eno gye mulabye olwaleero ebadde embaga nze nganze alabye ebifaananyi ndabanga ebikadde kitegeeza Katonda atutaasiza butaasa leero ebifaananyi afulumiza bifulumye naye ng'ekintu kyali kyaggwa dda bali bamutadde ku nninga ne bamugamba nti Ashbag twakuwa sente zaffe naye tulaba ebifaananyi tobipostinga why ne bamuforcinga abipostinge era muyinza okulaba nga ebifaananyi ebyo bipostinga n'okutuuka afukamire abadde ku gani point. Sharing live video eno banaye muli batono nnyo njagala mujje nyinawe njagala okubatuukira ku kinyusi nga njogera ku musajja gwe bayita Ashbag Kato tumuwonye abadde asobola okutuusa ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu obulabe. Katonda tusaasidde busaasizi n'atujjamu eppeese fu ate Ashbag abadde agenda ne tuleeta omusajja omulwanyi enkwatangabo gwe bayita Innocent Gusulwa twafunye edda replacement ya Ashbag Kato. Ashbag Kato kati Shaloni kyosimire page ya Fejiveeko ono Shaloni kyosimire ye katumugobe gende walala twagala kuno banyampi bwo boli kuno ngoli munyampi ngoli timu Ashbag twesonyiwe page ya Fejiveeko kyenjagala okubategeeza nti Ashbag yali yakulosinga dda njagala mbajjukizeemu Ashbag Kato we yagambira nti bamuwambye
yagamba bampambye abasajja bambuzizaawo naye mujjukire bulungi nnyo yagenda okukomawo nga tayinaako yadde akanubule naye ng'ate yamala mu buwambe omwezi mulamba nga tunoonya naye Ashbaga yadda tayina yadde akanubule eno ddiru yali yaginegotiatinga dda ey'okusala ye ng'alowooza nti bw'asala n'agenda mu people power abaagikubye ku ttaka mbabuulira mazima omuntu yekka asobola okuva mu people power n'agikuba ku ttaka bamuyita Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde tewali asobola kusuula people power mu ttaka tewali asobola kuba people power n'agissa ku ttaka nolwekyo kinjagala okubategeeza nti gw'ogenda agenze ogenda wekka banange shiyali nga live video eno yita muno bategeeze nti Mr Update Live nolwekyo tumaze okufuna replacement ya Ashbaga ye Innocent Tegusulwa ayaniriziddwa olwaleero mu people power era nga amwaniriza bamuyita Joel Senyonyi omwogezi wa people power tumaze okuwandika Innocent Tegusulwa nga omu ku tiimu baffe aba people power eno people power free exit free entry ye people power nolwekyo gwali mu people power ngolowooza nti wajja kufuna sente wajja kunoonyamu byakulya people power tetugaba sente people power tuli ku nkyukakyuka ya ggwanga Uganda okulaba nga tugenda mu nsi ensuubize nolwekyo ali mu people power ngolowooza ogenda kufuna sente ngolowooza ozegwe kupakasa tewali sente zogenda kufuna eno mu people power weegobe wekka gwali mu people power ng'onoonya sente weegobe wekka tolinda nakugoba weegobe people power tetulina sente gye tuzijja NRM ye ina sente nolwekyo joyininga NRM immediately bubanga oli mu people power ng'onoonya sente fe people power twagala buyinza twagala ntebe naye omusajja akwata atya ekyennyanja n'akikuwa ng'ate oba onoonya ddobo nze okumpa ekyennyanja mpe ddobo naye Ashbaga kata agambye nedda ekifo ky'okumpa eddobo nze mpe ekyennyanja ye people power n'agiryamu ebinyeebwa n'osala eddiiro olw'obuwunga n'osala eddiiro olw'ente olwo omuntu ebintu byasalira eddiiro noga nti Ashbaga kato bamuwadde biliyoni 2 buli omu n'agamba nti why biliyoni 2 omusajja ze bamuwadde at least ezo zisobola okufa osinga okusala naye osala otya eddiiro nti bakuwadde obuwunga osala otya eddiiro nti bakuwadde ente 5 osala otya eddiiro nti bakuwadde ebijanjaalo mu mazima ga Katonda mu ggulu okwo kubeera ng'olaze omululu waliwo kibayita omululu n'omulugube Ashbaga tolaze mululu olaze mulugube Ashbaga tolaze mululu olaze mulugube era otuswazizza nnyo naye mbabuulira mazima mu nnaku ntono nnyo Ashbaga ajja kuba ajja kwegayira Honorable Robert Kyagulanyi ajja kujja afukamira kino mulaba ng'ebyolwali naye Ashbaga mu nnaku ntono nnyo ajja kujja nga afukamira nga yeegayira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange Nyamba munnange Sabanya munnange Bantomeza ajja kudda nga afukamira bwe ntyo bwe nagamba omusajja bamuyita Asani Ndugga ne mulabula ne mugamba nti Asani Ndugga olwaleero osala eddiiro ogenda mu NRM tolina kyogenda kufunayo mwami Museveni ye alinga mukazi mubi oba omukwanira mu nzikiza ng'agamba ntugende mu ttaala mwami Museveni bw'atyo bw'ali kasita amala okukulabisa ng'akusuula oyo Ashbaga bagenda musuula mu nnaku ntono nnyo atandika okwegayirira banange munsonyiwe kankomewo mu nnaku ntono nnyo bagenda kuba bamusuddewo nze mbabuulira mazima this is reality ziza kyapeninga ku bantu bangi mu 2016 waliwo omusajja bamuyitanga Agula Awoli yesimbawo ko ne kuba president bw'eggwanga Uganda mwami Museveni n'amulimbalimba n'amugaja ngonjo yininge n'amuwa ministry eya ICT bw'amala omuwa ministry ya ICT bwe yalaba nga Agula Awoli awedde mu supu mwami Museveni kye yakola n'addira n'agoba Agula Awoli mu mwaka gumu yali amugobye ng'amaze okumujja mu supu amugobye olwaleero gwe weewuunyeemu 3 mu bbanga 2 ku nnyama yaddawa 2 mu bbanga 3 mu bbanga 2 ku nnyama yaddawa 3 mu bbanga 2 ku nnyama mwali naye 3 mu bbanga 2 ku nnyama akapapaalo ke yatwala ne excitement gye yalaga yawunzika mu NRM tafunyeeyo ssente kyova laba 3 mu bbanga 2 ku nnyama kati akaaba naye lwakuba tasobola kwogera tosobola mufuna ng'ayogera naye 2 mu bbanga 3 ku nnyama ali maziga Brian White bayagala bamukozese eggulu nga baagala tene Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bakuba driver wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu eggulu Brian White oyo y'omu ku basajja abali mu nteekateeka eyali Arua Siguru Arua mujjukira bulungi nnyo Brian White ne Brian White olwaleero akaaba yatuse n'otulaajanira bannaye alinayo akawunga n'ebijanjaalo akaleete alinayo kasooli amutuleetere olwaleero Brian White akaaba kakati olaba gye bakaaba ate gwe gy'ogenda kyovula nti omusajja tamala emirundi waba ayogera akoona ku mutwe
akona ku mutwe nakona ku mutwe gwe nagamba nti bannange waliwo abantu ng'emitwe ngalabi ashibaga no joining abasajja bomanyidde ddala nti tebalina makulu no bajoininga kati huyu ashibaga yakyusiza dda ne profile pic ataddeko kifaananyi kya muhoozi agambye nange kwendi ndaba ashibaga onswazizza nnyo obadde musajja nga nkwesiga nnyo naye onswazizza nnyo because ashibaga kankubulire bye mukola bitta struggle goyinza okulowooza ashibaga nti gwolidde ettooke gwolifunye naye waliwo omwana abadde agoberera people power olwa ashibaga kino kankibabuulire waliwo omwana abadde agobera people power olwa ashibaga omwana bw'alaba nga ashibaga asaze eddiira agenze atuuka n'agamba oba struggle yakiyaaye nze kino mbabuulira mazima omuntu ayinza okukirabira ku level eya wansi naye kino ekintu si kyakusaga kino ekintu ashibaga kyakoze kinene because mu people power abantu 10 ababadde basooka okwogerwako ashibaga abaddeko nga bw'oyogera abantu 10 mu people power ab'amaanyi ashibaga nga kwali bwe bukyenkya n'asala eddiiro n'agenda ate nasigala mu kugenda kwe nasigala nga atayina ebigambo byatukoona byayogera ekyo kiba kituluma ashibaga bwoba ogenza okulya ettooke lyo lya ttooke lyo gwenyweera naye struggle yaffe osaze eddiiro ate osalawo ogitte gwe nyini gwomu kubakyuzinga Ronald Mayinja noga nti Ronald Mayinja lwaki akoze ekintu bwe kityo naye era banne Katonda yatugamba obanga osonga munno bwoti abantu bagamba bwosonga munno bwoti olugalo zinengali ndala ziba zikutunuulidde kumbe nga tetumanyi nti ashibaga yaddako ate abantu bangi nnyo bakyagenda lwaki abantu bagenda abantu bajja mu struggle abamu nga bali ku bargaining power nga tebali mu people power nga bo bali ku bargaining power kati ashibaga ye yajja mu struggle nga ali ku bargaining power nga tali mu people power that's why eventually acrossinze nagenda mu NRM nze mukusoka nali muwolereza nga nti musajja osanga kawunga ke yabadano nyayo osanga bijanjalo mukusoka ali abipackage nze bulungi ngaga nti bannaye abasajja bano katubajjeke mmere yaffe nze nabakudde bukuzi naye ashibaga awunzise abasajja abajoiningidde ddala natuka n'okulangirira nze ngenze fada abayitavaako yadde 10 lwaki oddira omusajja otandika okubeera ng'omwonoona guwajja mu people power kufuna ssente ashibaga diaspora team ebadde tekuwa ssente abantu bali mu diaspora badde bakuwa ssente ashibaga abantu mu diaspora badde bakwagala nnyo era abantu kyovula amanyiivu nnyo abantu mu diaspora bannaye bambi mutubeereddemu nnyo nze abantu mu diaspora njagala n'aboogerako ne mutubeereddemu nnyo ne muyimirirawo naffe mu mbeera yonna era mugamba nti atisi omuntu okusala eddiiro artisti okaaba amaziga n'ogamba abantu mu diaspora sina kyakulya bakikuwa nze ndeeta kuno abantu abeetaaga obuyambi naye abantu mu diaspora ne babayamba ashibaga artisti wandize n'ogamba segirinya njagala ente 5 mu bulamu bwange neegomba ente nandikoze live ekunoonyeza ente abantu mu diaspora bagulidde edi mutwe pikipiki ku page ya Segirinya Momad fans page ne bagulira edi mutwe pikipiki that's diaspora team abantu abagulidde edi mutwe pikipiki bandiganye okuwa ashibaga ente zayagala because ye ashibaga mu struggle yatulaze nti yabadde ayagala ente bwezibanga ziwabadde oyagala wandibadde ngamba nti njagala ente era ente nandibadde nzikola live wano nengaba naye ayina ente tuyambe ashibaga waffe agenda ayina ente tuyambe era abantu ente bandizi contributinze ne bazikuwa because gwe ekigendererwa kyo zaali nte nga zoyagala mbegayiridde mu sharing live video eno njagala etuuke ku buli muntu yenna abadde asuubira nti agenda kulya mu people power olukwe live video eno njagala etuuke kuba NRM tubagambe nti ashibaga mumuguze ne talina kyagenda bagattako mbabuulira mazima because omuntu komanda waffe mu struggle Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwana batanna sala ddiiro ng'akyali ku struggle nga bwali mbabuulira mazima struggle egenda kutambula ate mbabuulira okumanya people power ya amaanyi ne bwaba Kyagulanyi Ssentamu ng'agivuddemu olwaleero era struggle esigala etambula nolwekyo people power tewali muntu yenna agenda gibetrayinga because gali maanyi ga bantu. No one can betray people's power. Nolwekyo muganda ffe ashibaga weye Amanda Mumbugo nkubulira mazima togenda kuddamu kubana mirembe ashibaga abantu babadde bakwagala abantu babadde bakubeereramu tuwe tukola zi charities na ashibaga nga bwe tugenda ashibaga mujjukira olutalo twalwana na ashibaga oyo olwala Statoni twalwana ffe n'olutalo lwala Statoni mu mazima ga Katonda muguru mujjukire abantu ba contributinga sente ku last ton nga tuline ashibaga oyo abantu ba contributinga million eziwere 15 abantu aba contributinga million eziwere 5 ku last ton nga mulwadde ashibaga abantu abandiganye okugulira ente zoyagala tulina n'abantu abali kuno ku live nga bayine ente tebalina kye bazikozesa abantu bandi kuwadde ente at least
naye Ashbaga otubitrayinze nnyo otuswaziza nnyo ate kisinze okunnuma Ashbaga bobo ogenze ng'osazeewo osale ate toddira kwonoona gy'ova ne kati baganda baffe ba Eddie Mutwe otandise okubawaayiriza otandise okubakuba chemical ne ttiimu endala eri ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu otandise ogikuba chemical ate n'osigala ng'ogamba nyina ebyama bingi nnyo bye ŋŋenda okubotola nkubuulira mazima Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali muntu yenna ayagadde kumukolako propaganda asucceedinze waliwo omusajja yali amukolako propaganda nti ku biiki ye battirangayo abantu omusajja oyo eventually yawunzika akaaba baagala kunzita kaka ayagala kunzita kaka ayagala kunsaanyaawo omusajja mumujukira bulungi nnyo yajja n'alumiriza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aba abasajja bakukozesa bukozesa Bosco is a user olumala okujja mu kyayagala ng'akuta Ashbaga ogenda kunnuma nnyo nti oli musajja muvubuka oli myaka egya Ssegirinya lwaki oli ejji ne weesibye omuwula omusajja Bosco ayina emyaka 95 emyaka asala misale ayina emyaka 95 ojoyininga otyo omuntu w'emyaka 95 mu mazima ga Katonda mugulu n'oleka Kyagulanyi w'emyaka 38 n'ojoyininga ow'e95 omuntu ow'e95 wajja agenda okukutwala tell me Ashbaga nti omusajja w'emyaka 95 agenda kungattako kino agenda kungattako kino n'olwekyo otuswaziza nnyo muganda waffe Ashbaga Kato nkubuulira mazima eyo gyogenze munaku ntono nnyo ogenda kubeera ng'okaba bino ebintu nze mbigamba abantu bonna abakulusinzira bava mu people power ebigambo bino nabigamba Ronald Mayinja ebigambo bino nabigamba omusajja gwe bayita Hassan Nduga yawunzika nvumye ne Hassan Nduga yawunzika atandise kunegayira segifinya nyamba njagala kudda omuntu yenna akulosinga nava ku struggle n'agenda ne yegatta ku NRM mwami Museveni ayina empisa gyamuyisa mbasooka ne bakwayaniriza naye jjukira bw'obanga wakatuuka eri bakutwalanga darling naye jjukira bakwata ssente gwe ne bakuwa ssente gwe bakwata ssente ne bazikuwa kati bano b'osanze mu NRM ate bakunyiigira nnyo kati Ashbaga nkubuulira ne mu NRM togenda kuba na mirembe because jjukira abantu mwami Museveni balimbye ente bangi abantu basuubiza ebintu nga tabibawa bangi kati bagenda kulaba nga ggwe alinye mu space yaabwe kitegeeza togenda kuba na mirembe era tewali agenda kukwagala muganda waffe Ashbaga Kato nkubuulira tewali agenda kukwagala full figure yagenda mu NRM nalowooza nze maze nalowooza nti yateredde full figure yawunzika n'obwa presidential advisor mwami Museveni abumugyeko bwe yali amuwadde obw'ekiwaani n'amusindika ku New Vision ne bamuwaayo talk show gy'abeerako mwavumira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kati kwali eno baamuvaako dda baamugoba dda full figure mujjukira bulungi nnyo baabuuza omukyala gwe bayita ani oyo nani abeera mu State House abasasula ssente munjukizeemu erinnya waliwo omukyala abasasula yavayo n'agamba nti full figure tetumumanyi kuba presidential advisor n'agamba Catherine Kusasira Nakyobe yeegaana full figure broad daylight ng'ensi era banamwegaana naga tetumumanyi nenga full figure yali yeewanye kakati nze ndi presidential advisor yawunzika bamugambye egenda eri ku New Vision gye baamufunira akalimu kujja nga nawe Ashbaga bagenda kukufunira mulimu ku New Vision gy'oba ogenda omanyiyo gye babasindika n'Ashbaga ndoza bagenda muwaayo show agende nga gyakola naye nkubuulira mazima Ashbaga NRM kikolimo tosobola kujoyininga NRM ekikolimo tosobola ate banjogera ku Ashbaga nze nennaku enkwata nendabanga ebitabaddeewo kyovula bakufuna misana byonna nze n'ensonga sinagyogerako lwaki nga nkyetegereza ebintu bino bituufu si bituufu naye Ashbaga n'otuuka okupostinga ku page yo ng'otuduulira n'ogamba nti nze mbasoose okwambala engule statement eyo ogyogera otya engule Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tayogera ku wanumanizi ngule ayogera ku ngule y'abannayuganda bonna ne bw'otandika okugamba nze mbasoose okwambala engule ye kyatadde ku page ye Ashbaga Kato mbuye engule atusooseeyo amazima ga Katonda mugulu bw'ayogedde mbuye engule atusooseeyo mbuye amaze okugyambala oyinza okujuulira bannayuganda bw'otyo n'oduulira bannayuganda bw'otyo bannayuganda otandika okubaduulira abantu abali mu maziga bantu banoonya kyakulya abantu bali mu lockdown bakaaba banaalyaki gwe n'ovaayo n'obaduulira n'obagamba nti engule nze maze okugyambala era Ashbaga yeewaanye naga nti ye engule agyambadde kati mbu bw'aba ayambadde engule kitegeeza ne bannayuganda bonna engule bagyambadde Ashbaga nnyiize nnyo eyo statement gy'okoze ku page yo ennyiizizza nnyo
engule Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayimbako yali tayimba ngule egamba nti Ashbaga bwanasa anagenda mu NRM yengule gye yali ategeeza bana Uganda bonna okwenunula kyovula ba Ashbaga kato mu luyimba olwatuliyambala engule wayambala akakofiira akayero Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ke yakuwa nze mbabulira mazima gwe twaberanga ku ssomero nga tuzannya emizannyo walingawo parties nze sizannya nze saazannyanga nga musezi saazannyanga nga mubbi waliwo emizannyo gye twazannyanga nga abazadde bazze ne batugamba mugenda kukolayo emizannyo kati nga mu mizannyo egyo